ate otuula bumu n'ofuuka onayebo kansala wakiri bw'ova mu kanso n'okola ki n'oyambala ki noyala kino lwaki nkyogera kubanga nkirabye nnyo naddala mu Kampala eyakutonda tubambala ayambadde ekisaati kye wadde yakigula akawungu kubanga era obeera wakitiibwa mu kanso kati oleera onalebo kansala nkiwa obusomo bwe bwonaggwera mujjaka mutegedde ebintu bye mulina okukola emirimu gyammwe mandate roles nga kansala ebyo obligation mulina okutegeera nti mulina ebitabo bye mulina okukozesa oba mwagala okubeera abantu ab'amaanyi musome nnyo ebitabo ebyo bayibuli zammwe ezo oba Korani ze tuyita Local Government Act abali ebweru wa Kampala, KCC Act ne Council Rules of Procedure Speaker jababuulira then nizo okwesako n'amateeka amalala nga the National Youth Council Act, the National Youth Policy, the African Youth Charter n'ebirala naye ziri esatu zesinga obukulu kulwomanya rules of procedure nga zikuli mu mutwe you can't go wrong naddala mu abaagala okubeera bakyeya persons aba committee of a speaker ajja kubabwira okansala yimirira naye ng'azze kuchallenginga naye nga wakimanyi nti nayagala kukwata offside siike speaker n'aboodinga n'agamba the law says section this olina okukimanya nti olina okubanga etteeka olimanyi neobanga oli just emia kansala muli oli bwagamba sebe omugambe you read it buli woteeka etteeka mu mutwe teryakuchallenginga n'oba oyagala nnyo so mwetanire nnyo okusoma amateeka rules of procedures the Local Government Act awamu neki n'amateeka amalala gonna okukwata obudde kintu kikulu nnyo kubanga muli ba leaders nze natuusa wano actually Misakaira amaze kunkubira ne mbadde mu mmotoka nga ndi ku office akubidde actually madamu yankubidde n'agamba Ashraf akunole nomugamba azwedda maito bajja kukwata budde ate olwentuuka nga tebakutte budde nja kutambula nveeyo era mu ddakiika 10 mbadde ndi wano so mukwate obudde kubanga mutakwata budde sipiika ajja kubabuulira bwotakwata budde ne kansi bakukyalinginga bakansalasi lumu namugambako nti oba kansi olise ku ssaawa 4 okinga shuwa nti ku ssaawa 4:15 kuyingire kanso neba mulimu abantu 15 out of 87 councillors tuyingire tuyimbe anthems tusabe then obuzekola ku kanso oba tulina kukolamu baba tulina kukolamu Abidjan for around 15 minutes then we come back after 15 minutes tebaliwo you Abidjan the council to another date kati abagenda okujja batambudde olugendo basanga ne speaker yakoze eki yagenzedda ne office avuddewo kati omuntu aba ayigga naye oludda kubakkirira so kiba kirungi nemuntu okukwata obudde ng'abakulembeze kuba butakwata budde bintu binyo bikola ki biyitawo ekirala mukolere okweyongerayo waggulu nga Shirafu bwayogedde mwe muli bulungi temutandikidde wansi mukyalina ebifo ebirala waggulu byebatunuulira oyinza okufuuka kansala oba waggulu direct oyinza okufuuka meeya oba chairman LC5 oba MOP oba pulezidenti w'eggwanga so muli bulungi nti mmwe mukyalina ebibatunuulidde waggulu naye kyonoobeera waggulu it's a function of your conduct and behavior now nti kyonooyagala kibeere ekiruubirirwa kyo kitandikira wano waliwo ka MOP w'emulembe akyaliwo bakalooza mmenga gwako bamuta Bashiru Sempa. Bashiru Sempa yajja emugende nga oze youth council nga lino mulamutanga Najjuma Farida kati nali assistant kalawo ng'ate nzekiraka bakanso baali batonenga ndaba engeri gye badibetingamu netandika okubagamba nti mumanyi tusale amagezi nayongereyo Bashir ne mugamba njagala obeere chairman LC5 n'agamba kati Luzige all council bayita Luzige Joseph Loyo yaliyo kanagala oba chairman LC5
naye ne mbagamba kati batuveeyo katukolebwaki NMP nekati bayitirangamu awe balina okukola nebayitirangamu balina okukola mpaka mukozese position ezimulina mubeere nti by the time munaatuuka wali nga district yonna ekolaki eramanyi and it happened Najjuma Farida n'afuuka woman MP owa district y'Omulembe yakola na kisanja kimu n'agamba kira kati ninga nkooye abantu akobukazi bali mugamba mayikali tukole ABCD era katakola mu State House akola nange gakola ne president amutawaanya ne mugulira mu mesizi bakira bwe yadda mu Afrika ki oba kitegeera so nga temulina chances nyingi nnyo ez'okola ki ez'okweyogyomba yasaba chances ezo muzikozese naye temunaba kutandika temunalayira abamu temulina mugenda kukola naye nga nkimanyi bajja basomesa era ne speaker ajja basomesa era byafuna emisomo mingi ab'omu Kampala yubi indacted at least baaba e Kampala nkimanyi aba district agasinza kumanya plans zaabwe naye bajja bayitiramu abanafuna omukisa neffe ne tubeerawo tujja kwongera okubabuulira byemulina kukola ki okukola n'okubabangula mbajagala mwenyigire nnyo mu council meetings nga zitudde temwemotyamotya ng'abavubuka buli kimu kyonna ekikolebwa kyaffectinga omuvubuka buli service delivery area erina impact ne effect ku ki ku muvubuka tulina departments 10 oba 10 service delivery areas okuva mu education tulina engineering works and engineering omuli amakubo emyala tulina education and social services tulina gender and community services tulina kyekira tulina agriculture tulina solid waste management tulina public health bino byonna byaffectinga ki omuvubuka oludda mu kanso muli yes okiikidde bavubuka naye mbanjalala mubeere objective nga muli mu kanso tobeera subjective nti wajja kolera muvubuka kubanga ojja kunoonyayo ekyabavubuka mu kanso pase nga kiri direct kikubule naye gwolina okumanya nti ekitundu kyokiikirira for example ekubo lwayiseemu bbi lirigali likubo yeetaaga okuguledinga bwobeera mu kanso weerabire akyakwayogedde ku bya patize oba oli mu kanso weerabire nti oliwa NUP oliwa movement kwakati okolera ki okweyera